Maria yafetu kusensonga bibuuza buli kyendaba kibuuza walaga wa mukwano ndabye nze olujja lwa wano lubuuza yalagawo ebigere byo ngenda kyogera nga nseka abantu bamanyi nti nno nalaluka abantu bamanyi ndi mulalu nkulwaki subhanallah abantu bamanyi ndi mulalu babi kinnuma nze siri mulalu omanye embeera esobola okubeerawe omuntu n'abeera mu mbeera tekitegeeza nti omuntu wabeera nga ali mu mbeera aba mulalu nedda omuntu taba mulalu wabula waliwo ekintu ekimu kyeweesonyiwa okitegeera n'ogamba kino naye nga toli mulalu gamba ekyo nti ndi mulalu kuba okusinziira ku mbeera gye mundabamu embeera gye muntunuuliza ebigambo bye muŋŋamba okuvuma abaana boogera abaana bakuwemula abaana bakugamba yiga yakusinga sirimu subhanallah la ilaha illallah allahu akbar Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bw'oba weetaaga bujjanjabi bw'obusinkana bulenga wokka Mityana Road olunaku luba lwa Sande. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Oh haya angende wano ku kampani webasoloza sente zange ez'abapangisa kufuna kasente jibere kusaba kali nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye puli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management wangi waawe nyabo katubanjulire Wamato Estates Management abasangibwa Natete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mujimo basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mbudde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wammasebo bakakase aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa Wamato Estates Management. Otekene no halumisayo. Kati wano okaziso wati mu lugoye. Omusiraamu gwani nina ne uzunze uma bujangu nteeke Tekikkiriza. Kuna ebyaffe biralamu naye naawe oyinza okuba oli musiraamu kusaba Allah akukyuse. Alhamdulillah. Naagala nnyo eddiini y'Obusiraamu naye ndowooza yannemera watono nnyo. Oluwalabu lwannema okwogera. Naye nga najagala nnyo nalina ssenga wange nga Musiraamu nnyo era nga ngendayo nnyo. Zo nina kye nafunayo kinnyambyeko. Allah yeebale kusobozesa singa wagitwalira ddala kyandibadde kikulu. Amiina. Nti amiina. Nze namanya ajja tontu walokoka. Nali mmanyi walokoka. Ani mukyala musiraamu? Luli nga otandika okuyimba wabeerera mu revival. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ay Allah nsobozesa mbuli mbeera yonna okuba nti nsobola okumalako ne bana ababitiirwa bwe nga nsobola obagamba ebigambo ebituufu mu butuufu bwabyo baleme kubanga bankwatamu ensobi ate era nga bajja zinkwata naye Allah nannyini buyinza yimirirawo ku lwekyo. Bismillahir rahmanir rahim.
Quest before media tuguse ensonga nze nkubuuzaako muzukulu wa Kabajja gy'osinzidde okubeera ng'otulaba ate nate tukwaniriza mu programu yaffe eno otutera okukyayira ku bantu tulina abantu baffe betwagala ku mitima nogamba nti singa Allah w'ekitiibwa nzikiza ne musisinkana kati tukwanitulako okukunayo n'ennyumyamu kyetwasabiriranga okusesa ku Ajati Madina bibuuza naye namunonyako ko gye buvuddeko awo ng'ali bize abadde ndi awo ne ŋŋamba akannemereko ky'omukisa omulungi nampa chance musisinkana Ajati nsanyuse nnyo okubeera nga tusobodde ate okukukyazaako. Alhamdulillah. Ajati obulamu buli butya? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam. Naam. Obulamu buli butya? Alhamdulillah. Ogamba otya owekitiibwa nange ndi musanyufu okuba nti munkyaziza. Yes. Naye nina eŋŋombo ku sayidi eyange egamba nti kalonde kakuume bwe bakabba kabanje. Olyambuleera tiikinga. Olyambuleera tiikinga. Awo nkwagadde. Naye tuli mu kampeyini Ajati mbadde manyi nti nga otukubiriza abantu kanoonya singa tuli mu kampeyini eyo tekitegeeza ai Allah nanyini buyinza saasira abaddubo tekitegeeza nti buli muntu yenna alina kubeera mu kampeyini. Kituufu. Waliwo abantu nga bo Allah yabateeka gy'alina okubateeka nze sisisinkanangako na mukulembeze. Kisooka okuba nga kituufu. Simusisinkanangako. Kale bwe mbanga nkyali mu kuba nti nze ndi munnansi ate era ndi munnayuganda. Alumirirwa buli kimu kyendaba. Alumirirwa buli mbeera yonna eyisibwa obubi ku bantu. Nga nange bwe njiraba ennyungula eziga nenzira mu nnyumba n'enkaaba. Kati kitegeeza nti bwe mba nnumirirwa tekinneetagisa kugenda kubeera nti ndi kumpi n'omukulembeze. Nange nnyina okubeera wendi naye nga nteekayo amaloboozi gange. Allah bw'aba nsobozesezza ne musobola okugawulira ne mugategeera ne mumanya nti kyenjogerako kyekyo ekituufu insha Allah. Nga tutandika emboozi yaffe Ajati waliwo ku muntu ali eyo akulaba tumukubirize tubuzaayo nga mwezi gumu okulonda. Tubuzaayo mwezi nga gumu. Tumujjukize walina okuteeka akalulu ke. Allahu akbar la ilaha illa Allah. Wolaba manvuuli tiikinga gwe wolaba ewali manvuuli tiikinga buki buli wolaba manvuuli tiikinga butiikinzi tokola ensobi tokola hera no tiikinga ewatali manvuuli. Awo tebatukola ebyaluli kuba naweera ebyaluli amanyi ndigatugwamu abamu gamba owaaye. Anti gwe kyoba osooka okumanya kugambye kalonde kakuume kabanje. Ninako emboozi nalina mukwano gwange amita Katongole omutongole oba omumanyi. Yali mukwano gwange nnyo taata wange bayita mu bintu bino byenkola. Ngagenda yesimbawo eyo bayitayo Kitimbwa Gomba baale. Nalina omukulu oyo nga tomuwaga ogenda kali MP2 batakola nga tutya. Onalebo letutuuka. Bamuyimbidde n'ennyiba tutuuse tukubye campaign olunaku lw'okulonda lutuuka. Yatuma oyo nagamba nfunira yagenda okukuuma akalulu. Abavubuka Costa namba. Ne tunoonya abavubuka batadde mu Costa tugenze. Tusuula akalulu Ajati. Twafuna akalulu abululu twafuna nga bwemeka. Twafuna obululu nga 15 nga wale balina owango bukuumi otya. Anti n'ababbi nabo mwe bali. Naye gwe kyoba osooka okumanya. Yakomekereza ageze mu buwaŋŋanguse. Gwe kyoba osooka okumanya. Akaffe kano. Engeri gyenkalaba. Tuyina kunywera bunywezi. Nwere. Ne tuba nga ffe bennyini naffe
tuduumira nti kalonde kakuume kabanje. Noza gwali eyo wenna owulidde Ajati ekikugambye ekintu ekyo kikata kugwa omuvubuka leyo nawe kitaffe abavubuka abaana bangi abavubuka naddala abavubuka abato ffe tukaddiye ffe tugenze naye bw'olabanga ffe tugenze kati ffe tulwanirira mijiji mito mijiji egijja bazzukulu baffe baganda baffe abazzukulu n'abazzukulu abanijja betulwanirira okuba nti bo basobola okubeera nga babeera mu bulamu obweyagaza naye ng'omuntu yekka asobola okututuusa mu bulamu obw'okwesiima ye Robert Kyagulanyi Ssentamu w'olaba manvuuli tiikinga butiikinzi tobuuza kintu kirala. Ajati lwaki teweesimbawo tulabye abantu bangi abayimbi beesimbyewo abannamawulire beesimbyewo bakomediyani tubuuza Ajati akola ki lwaki teweesimba? Allah nannyini buyinza buli muntu alina engeri gy'ateekateeka embeera ze n'olugendo lwe. Sisobola kwesimbawo naye nga nakisuubira nti kyempulira kyenjagala SB4 kino njagala nkikugambe nga nkigamba kamera kyempulira kyenjagala ye muntu okubeera nti buli ggwanga lyogera mu lulimi lwalyo. Bw'oyogera mu lulimi lwo oba oyogedde lukakwa wabeewo omuvunuza vunula olukakwa naye nga bategedde ensonga yo mu butuufu bwayo mu bulambulukufu bwayo nga bw'ogyogedde okitegedde. Baweewo bano abasobola okwogerera babe nga basobola okuvunula kiki ky'oba oyogedde. So siggwe omulango abeere erango ng'amanyi omuteesa we kye yateesezza so si kuteesa mu nnimi abantu abamu ne bavaawo nga tebamanyi kiki kye muliko kye mwogeddeko wabula omuntu n'atambula n'agenda nga tamanyi na kiki kye mubadde mwogera. Omuntu alina okumanya kiki ekibadde kyogerwa kiki ekibadde kyogerwa bw'akitegeera n'amanya nti olaba bateesezza ku kino kati kirabika kino kyekituufu kino bakiteesezzaako kino kyekituufu. Okay, tuli ne Ajati Madina Bibuuza abasinga obungi mumanyi nga Ajati Madina Bibuuza kutuna yo nako olwayo tubali tuyitiddeko keeyo era obubaka obukulu nnyo gwali eyo tuli mu campaign eto agayo n'obulamu bwaffe abasinga obungi ojja kusanga omwana ali ku picture agivugisa bigere akuba enduulu ekituufu ekiri omukulembeze waffe agamba tukuume eddembe tukuume eddembe buli woba ogenze oba oli luddawa vuga bulungi kuuma eddembe ne oli ne bw'aba nga akusosonkereza gwe tomusosonkereza kuuma eddembe tujja kutuuka mu nsi ensuubize. Okay, kirungi nnyo ekyo. Tulina Ajati Madina bulijjo tetumukyazangako nga tusabira tomukyazeeko atubuuzeeko atubuireko Ajati Madina yaani yavaawa ali ku naye no gye musanze Ajati eno gye bakuzaala wajjasi wajjayo buzzi najjayo buzzi omuntu asobola okwebuuza Kampala awomangu mbisi gw'enjuki Allahu Akbar. No, buli muntu yenna abako omanyi Allah nannyini buyinza yateekateeka olugendo lwaffe kituufu era yasobola okugamba nti genda wali wano vaawo osobola okugaana nga agambye nti genda wali osobola okulemerako kutya nakuba emiggo gyo kasita naawe okitegedde. Ajati eno wangalirayo wajja ddi okuwangalira eno eno wajjayo ddi najjayo ddi okusinziira Allah kyeyateekateeka lwe lunaku ndowooza lwe najjayo ndowooza wayiseewo ndowooza emyaka nga 2 oba 3.
So ajati omuntu ali yeso okuwebuza ajati Madina yani ajati Madina yava ajati Madina bamuzaala wa wafu tutandika okukulaba ng'oli mu revival ng'okubya akayimba bibuuza akali kamubuna mawanga in fact tekaali wabula kamubuna mawanga n'essaawa zino kayimba kanyimira naye na mukulu wange Mr. Robert Kigula banange ng'akaagala n'ateekamu ne kaggwako n'azzaayo na kayimba kaali kalungi nnyo. So ajati Madina yavaawo okutuuka mu revival band. Ajati Madina wangi wazze ng'atambulidde kakati so akugamba nti yava wano oba wano naye ng'ewaffe Lyantonde. Okay. Lyantonde ojja otya mu Kampala? Najjanga abalala bwe bajja. Kubanze nzija yange nali waffeeyo bujuuko nenfuna akalimu nga kali wano ku Lwentebe nenzija okukola omulimu ogwo nga sina wakusula nenzunga ate nenfuna akalimu akalala nenfuna mukwano gwange nansuzaako paka kati ndi mu kibuga ntetenkanya bulamu. Era kati tuli mu tawuni tutetenkanya mbeera. Tutetenkanya mbeera tulabe engeri gye tusobola okuba nti tuyita mu mbeera eno n'eno tusobole okutuuka ku mbeera entuufu. Ajati yava atya Lyantonde? Subhanallah sana nokwogera ebigambo ekyo kyobola ati n'okwewala kuko ennajjanga bwenna kati kinene nnyo kiki kyoyagala okumanya ennyo ajati yajjamu. Kuba mazima ddala abasereebuwo nokanaye sereebu ono wabanga yajja wati mu kibuga nange nsobola okuva mu kyalo ewaffe nenkola wenti ng'ajati nenfuuka anti tuffe twajja ebintu byakujja oze wano ovudde wano ogenze binenemukko kale si kyekintu ekyangu ky'okubeera nti osobola okunnyonnyola owatuufu wajja otya biki naye insha Allah ojja kumanya. Kale pastor yiga kulaba atya osoko joining revival band otuyimbira akayimba. Ezo sitole nga zadda. Tunatandike kuba amazima wano kwesi before tutujiwuliranga kala nabalagoberezi baffe bazo kubanga tabaziwulirangako. By the way najja waliwo omukyala yansanga nga nnyimba. Nali nvudde mu Gagameero nakolako ne Gagameero. Yes, namalayo emyaka 5. Nali nvudde mu Gagameero nga tutambula nga tugenda mu safari kati nga we tuva mu erimu okuyimba nga tujja ne tugenda ne tugenda ne tuyimba eri mu shows ziri eddala walinga embeere nga tamanyi oba alina akasente mulina okugenda ne mukanoonya. Kaakati nga mukama waffe waba awummudde nga tugenda nga tukola eri mu trip eri endala nga muri mu Gagameero mukama waffe nga awummudde nga takyakola nga ffe tugenda ne tukola walala nga tufuna obushoshosho kuba ebiseera ebyo nali bandabanga wettabbo kubanga nakolanga mu Gagameero ne bajjako Kateme ba Edith K. Abo nga tebannajja naawe ire biki kyoyogerako oyogera ku ki abo nga tebannaba kujja nga tejje tukolera yes. Naye okuvaayo okujja eno mu safari nenzija mu safari nenkolakola kati okudda eyo mu safari gye nsanga omukyala nasanga omukyala naŋŋamba ng'oyimba bulungi nemugamba yimba naŋŋamba naye waliyo omuntu mwami gwenjagala nkutwaleko naye mbadde nsaba obeere mukakkamu ngenda kukutwala naye tonvangamu. Nemugamba yi ate ntya genda kuntwala ku kyeki naŋŋamba nyina omwami gwenjagala nkutwaleko pasita naye njagala
ogende oyina obuyimba bwo bwoyimba nti ebiseera ebyo nalina nga akayimba nga bakayita akayimba nga bakayita nayimba akayimba nalina obuyimba bubiri akayimba akamu bakayita laavu yange njitalafiya omukwano gwange ngutalafiya buli kimu ekyange ntalafiya laavu yange njitalafiya nagamba bannange nanga kati yimba nakalala akalala kwali kwetaasa leka kumala budde bwo ng'olondoola etterekero ly'omukwano gwe nnina nditerekedde wange muntu omu tomala biseera ewayankuume gy'alyambita mwagala nnyo omuto kuggwe kwali kwetaasa omukazi nagakifu tufudde tufudde wewawedde olina okugenda era we twatuuka netujja ewa mukulu nakuleeta omukulu akutuusa mu maaso g'omukulu naye omwera muyimbira munaobukosi kati oyinza obutayimba era we natuuka nayimba kwali kwetaasa waliwo kulikodinga obuyimba obwo obukosi gyebuli njitalafiya lwo recorded lina ne video naye kwali kwetaasa nkyaluyina mu bitabo osobola recordinga of course nsobola mwina lwaki bunsekeredde yimbye bubi balolonye naye kati ndaba esawa zino ajati imani nene nnyo nyingi ndabira ddala nga kwali kwetaasa Allah wabageze okugera kwa Allah tewali akugana enyimba muzikisekeredde busekeredde nuzijemu amaanyi nedda nkoyemu akafaananyi wala naffe babetugamba fe abavubuka omuntu noga naye mulaavu simu nga takyazikwata meseji takyaziddamu naye neetaasa anti obuzibu bwe buli bwe butyo mubulowooza si mmwe mwekka abeetaasa ekyo njagala mubeerewo nga mukimanyi abasajja si emmwe mwekka abeetaasa n'abakazi beetaasa omukazi ayinza okubeera awo bambi nga naye muli mu mutima aka omusajja ono naye ogenda okulaba kwali bwetaasa nali bwetaasizaako bwetaasiza Allah asabiwa ya rabbi oyingidde revival akayimba kasooka okuyimba revival kayimba ki akayimba ke nasooka okuyimba nakayimba njagalani bw'ataba sitaani ono ye mukasajja omutuufu mukama gwampadde okunkuba empeta naye ebiseera ebyo nali nyimba nga nteekamu nnyo Yesu naye Yesu munyi nedda sijja kiyimba nedda okuwamba ekifo kye mu bwongo mwe yali atudde ate gwe n'oseeseramu kubanga nkulowooza nnyo emisana n'ekiro ntutta obwongo sikyalina biseera byakusoma buli kadde mbeera mu ssimu nga nsoma meseji ayina eddoboozi erintabudde obwongo neri omwoyo omutukuvu sikyaliwulira si byakusaaga amazima ngenderera kugulu kuliwa Allah okalalake wa mulenzi enyimba yaziwandiikanga pasita yaluwandiika olwo sijalina talenti oyo yaluwandiika bambi sijalina talenti yes so ono bibuuzwa ogenda omuyimba nga omaze ebbanga kiri nga oyimba nga mmeka kuba nava ku olwo ku njagalani nozaako bibuuza era Musuba ye yawandiika bibuuza oyo yawandiikibwa Hajati Madina yalimu Fred Muwanguzi bwe bayita Fred Writer ne bateekako mwalimu omwami omulala waliwo omwami
omulala omwami weso amanyiddwa bamuyita omwami emwerabidde bwe bayita chairman eyali akulembera gurupu ya gundi gurupu eri waliwo gurupu gye yalinga akulembera chairman omwami oba bita chairman osobola omubuuza Umaru Mwanje chairman sobola okubanga mmayi naye nga asipanawo nga somujukira kitegeeza lwalimu emikono mingi yes kyoba olaba lwali lwa tabu essaawa zino eno gy'oli waliwo otamakula nagamba nti yoyo bibuuza abantu bamanyi naye balaba bamanyi ekisooka kyokka ekigambo kyengenda okwogera by the way ngenda kyogera nga nseka abantu bamanyi nti nno nalaluka abantu bamanyi ndi mulalu nkulwaki subhanallah abantu bamanyi ndi mulalu babi kinnuma nze siri mulalu omanye embeera esobola okubeerawe omuntu n'abeera mu mbeera tekitegeeza nti omuntu wabeera ng'ali mu mbeera aba mulalu nedda omuntu taba mulalu wabula waliwo ekintu ekimu kyeweesonyiwa okitegeera n'ogamba kino naye nga toli mulalu kino n'ogamba kalaasi ekyo nkirese naye nga toli mulalu nze siri mulalu abantu beeno oba no abantu bonna abantu bakimanyi ndi mulalu abantu bakimanyi nti ndi mulalu abantu bakimanyi era bakyogera ku social media abantu bamanyi ndi mulalu boogera bagamba ndi mulalu naye siri mulalu ndi mukyala akkiririza mu Allahu tabaraka wa taala akkiriza olunaku lw'enkamerero amanyi embeera bwetambula siri mulalu okay kuba abantu hano Bannayuganda nze siri mulalu era saagala muntu ayogera kigambo ekyo nti ndi mulalu kuba okusinziira ku mbeera gye mundabamu embeera gye muntunuuliza ebigambo bye muŋŋamba okuvuma abaana boogera abaana bakuwemula abaana bakugamba yiga yakusinga siriimu subhanallah la ilaha illallah allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah nze siri mulalu ndi mukyala mulamu sirina buzibu naye embeera bw'ofunanga embeera yonna neekutuukako tolowoozanga nti gwe wooli nti gwe tosobola kutuuka mu mbeera muntu mulala gy'alimu osobola ogituukako naye kisa kya Allahu tabaraka wa taala kisa kya Katonda okukuumira wooli era weebaze Katonda nti gwe Allah akyakukuumidde mu mbeera gy'olimu ng'oli bulungi so togamba muntu nti mulalu baina byogeddwa ebintu byagatudda jatuukayo naye tutandikirawo nabagamba nti okuba musumba kale weva mu revival wala mutwadda mu kubeera kyekimu nga bwe batyo bagamba wababyogera ku social media okwo in fact waliwo social media yatuukawo owayokeza Kasooli yes social media waliwo yakola video eyo naga nti okuva Jet Madina weyavaayo eri mu revival oba ne bamukolimira byaliwo ebityo nga era nga gantu bulamu tebusobola kuddamu kutereera ebyo byonna Allah nannyini buyinza yasinga okumanya kitegeera nze kasita obanga natambula nengenda mu maaso ow'ekitiibwa oyo ng'akyali mulamu omule mirembe nemwetondera nemugamba munnange kubanga lwaki nkugamba nti namwetondera nti ye musajja eyandaga ensi yeyandaga omuntu yenna embeera yonna eyaliwo nemugamba nsaba kumusonyiwa nemwetondera kati gwe omuntu yenna afubutukayo eri n'oŋŋamba nti ekizibu kyange kiva eri oba olina obuzibu
nze bampita Hajjati Madina ni mukyala musiraamu akkiririza mu lunaku lw'enkomerero akkiriza mu Allahu tabaraka wa taala akkiriza nti Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ye mubaka toddako ku life y'omwali mu revival yali bandi nga buli omu ajeegomba abagala okutandika okwembanga yebegomba okuyingiriramu n'abayimbi bennyini nga bagendayo nga bawera bagala gijoyininga life ye yaliwo naye yaliwo kaseera buseera netulaba nga revival esaanyeewo mpola gwe mu kuyingira okubye olulimba lwabibuuza tunyumizemu ku life gye mwalimu life etya like nga wonobeera nti nga walaba Gagameero nti buli mwaka balinayo ekivulu kwa 26 boxingidde balinnye ku nnyonyi bagenze bayimbye like moment eyo life gye mwalimu ng'olina hiti yabibuuza atalindugalina ya mugugu nti kulwa mugugu abo bonna bajja mwendi basookamu yes saakolako na Hassan Dugga Hassan agenda okutuuka nga tegwe ovuddeyo Hassan yajja nvuddeyo nze nalimu ne Umaru kitegedde nze nalimu ne Umaru Mwangi mbeera ki yatuukayo okuvaayo tegwa amangu okuvaawo mu revival mwana wange leka lwaki ombuuza ebintu ebyo saagala binnyonnyola ya Rabbi omanyi olaba Allah nannyini buyinza ateekateeka buli kintu kyonna ekijja akutwerawo obufulumiro bwakyo kati Allah yateekawo obufulumiro nga nnyina okuva mu kintu ekyo segaali magezi gange wadde entegeera yange naye nali nina okuvaawo mu kaseera ako osanga nali kisigwanidde kubeera waawo lwaki ogamba otyo mbeera ki leka naawe leka walingawo embeera by the way walingawo embeera yali nene kale bwengezaako okuba nga ajogera nene erumamukko nti walingawo embeera eya mukama waffe omukyala walingawo embeera kugamba ebintu nga tebikwatagana waliwo embeera etategerekeka bulungi naye ekyo nakireka nemmanya nti Allah bwati bwe yateekateeka ate era sosobola kukyusa Allah kyaba asazeewo kubanga ateeseteese bandi kwaliko mwalinako mukama wammwe omukyala fena twali tumanyi mukama wammwe nga tumanyi Musumba yaliwo omukyala omukyala w'omukulu omutegedde esibifirokagakusekola Allahu akbar la ilaha illallah lwaki oyagala omukyala w'omukulu ebiseera ebyo naye nze nabasinga bonna bali bamanyi nti gwe wali omukyala wo Allahu akbar nedda ani wala nange wembadde nkimanyi mbuki nti gwe wali mukyala nedda mukwano bambi nedda temuddamu ku byogero ebyo ekyo tekisoboka era tekirisoboka tekyaliwokko saagala muntu naye mmwe kansooke nkuddirayo ko emabega katono omanyi SB4 okuba nti obadde ne mukamaawo nga yakuteekamu ssente nga yateeka mu buli kintu kyonna ssente gw'olowooza nti mukamaawo oyo bw'aba akwawukanyeeko oyinza okusigala kyekimu nga bw'owadde tekisoboka kakati lwaki olabawo emmere ey'enjawulo era ekyo ekyaliwo ekyajja bwe kityo bwe kyali kirina okubeera Gwagambye eyali mukama wammwe omukyala yani Nabbi omukazi ye yali mukama waffe omukyala ekitegeeza gwe wamusangayo yes nze namusangayo
Otegedde nze namusangayo. Sokoleke. Kiki waliwo ekitaka. Sokoleke musajja gwe ow'ekitiibwa kiki oyagala okukola. Nabbi teyali muganda wo. Muganda owani? Bagamba nga yali muganda wa Bena Namisinga. Bandi eyo. So ekitegeeza byonna embeera egenda okutuukawo enkwatagana n'erema wakati wa boss omukyala. Mu kibiina wagobwa bugobwa oba wagamba bugambika nkite. Navaayo obuvi era tebamanyira kumanya nti mbuddeyo. Navaayo obuvi naye nga era Allah aba akuteereddewo embeera nti awo ekijja tojja kukisobola. So mu kuvaayo obulamu bwatambula butya kuba ndaba nga ovudde mu life ennungi nga okera bukezi wali kimanyi bwamwali wali ng'okera bukezi nga ogenda kuyimba luno oluyimba studio yiyo buli kimu nga kiri ku mukeeka. Tebyali byangu. Kozi balina okukola helicopter neyitako. Nsona aliyo nkyali mu kyalo. Obwo obulamu ne bagitunyumiza. Obwo obulamu eyabuleeta yali mulala era Mungu n'amutwala. Kalasi. Nsaba Allah amumuze mirembe. Kombozi helicopter awo. Aidiye kaika bingi nnyo. Anti nze sisobola kunyumiza mboozi eyo kubanga nannyini mboozi ali mu ttaka. Kale bwenge yaliwo kuba walimu mu helicopter. Nalimu mu helicopter era neebuuka. Nga wedi n'okugitya nali njitya. Natya ennyonyi nagitya. Olwo bagireeta bagamba pulani yali etya. Pulani etya ati. Like nga omunatulanga katubaatu nayo ba kapate tujja ku lunaku bwe luti tujja kulinnya helicopter tuyite wano we wakino. Bayidawe mukama wange yali promotion. Yali promoting akulaba nti mbawanjawulo. Yes. Yali promoting akulaba nti ndi wanjawulo mfuko w'enjawulo. Era n'ofuuka. Era nafuuka ow'enjawulo mwaka kaseera. Nakati saawa zino yensonga lwaki oli wano. Kituufu. Ate kimanyi n'abalala bwe banalaba emboozi eno bajja kukunoonya. Leka naawe ate kati ompendulira buwendulira. Sikuwendulira. Kyemmanyi bali abaakunoonyanga abakyakunoonya naye nze mbasooseeyo. Yes, banoonya era bajja naye mu kaseera ako wafunamu ku kasente. Akasente katya? Like nga esente enkalu. Allah yasinga okumanya ekyo nkirekedde Mungu wange yakimanyi sinze kubanga kinene kinene. Wotula onojjukira ebiro ebyo kiki ekikugira mu bwongo osangulako ku maziga nogamba naye ebiseera ebyo. Asisangula busanguzi naye buli lwenzijukira ebiseera ebyo nkaaba. Kaakati nno kankugereze nti waliwo akantu akamu akasobola okuyita olaba social media eno zibuzibu. Oyinza okuba nga waliwo akantu ne kayitawo akayiseewo katya nti nkugereze eki ya Rabbi kati olaba nga subhanallah ya Rabbi la ilaha illa Allah nsaasira ya Rabbi saagala binyumyako ebyo saagala kyobola nga bw'onaalaba bayinza okuleeta akantu ne baga waliwo omusajja yayimba oluyimba n'agamba omuntu oyo yandibaddewo singa alaba nti Joseph Ngoma. Si Joseph Ngoma musajja bamuyita obaani naye nga si Joseph naye si Joseph Ngoma. Waliwo oluyimba lwayimba bwe luti kakati obuzibu bwe nasanga
nti mutabani wa pasita ayina agundi ateekayo ebintu kati waliwo lwateekayo ebintu ebyo bambi nga oba olusitama bannange nabateekamu ngaebifaananyi byebiyita bannange simanyi mpisibwa bubi nnyo mpisibwa bubi nnyo neŋamba subhanallah kiki kino nga ekintu ekyo kirimbaako ndabanga ewali embeera oba naye Allah yasinga okuteekateeka buli kimu yamanyi naye nze kyammanyi waliwo ekintu ekikuluma ku mutima naye wookinyuma nekivaayo wanokyogerako okkakkana bangi tulina ina pain naye tusobodde kyensobola okuba nga nkugamba kyekintu ekyokuba nti ndi mulwadde wa mutima kakati omuntu yenna bw'alaba nga nteekayo ebintu biki oyinza okuba nga nteekayo just kwewummuza okitegeera kwekkakkanya naye nga tekitegeeza oluusi ekyo gwe kyoba osuubira naye tekitegeeza nti nga bwenkyogedde nti kijjewo kiri kye nasoose okwogera ekyokuba nti kalonde kakuume kabanje si kyekitegeeza ekyo naye kyentegeeza nti embeera esobola okutuukako n'olaba nga olinga alekeddwawo okitegeera embeera esobola ekuzitoowerera kubanga ti nze ni mulwadde wa mutima ate nga abantu bangi nnyo abalwadde abantu bangi abali obubi abantu bangi nnyo abali kati nze nnyinza okuba nga musobola okujja ne mundaba ne mulaba embeera naye ate waliwo omuntu atasobola na ku access kufuna kintu kyonna kisobola mutuukako nti afune nga naye mulwadde kitegeera kati nsaba busabi Allah atutaase atukuume atubeere wamu tube nga tulina embeera entuufu ebe nga esobola okututuusa mu mbeera entuufu gye tweyagaza kubanga ekyaddala nze nalwala omutima era bwayiseewo ebbanga nalwala omutima era eddagala nywirira ku art institute e Mulago yes gyeŋŋenda ne banzijanjaba nenkomako olowooza kiki depression of course tosobola kugamba nti nayo teriimu kuba okusinziira ku mbeera gyembeera gye walimu nakati embeera gy'oba olimu eba erina okuba nga ekutuukako embeera gy'oba olimu eba erina okutuukako sooka n'otunula n'olaba tambudde ntya mbeera zino otambulira ku booda otambulira ku mbeera etali ntuufu otambulira mu mbeera noonya akasente naye tekitegeeza nti subhanallah kinene nnyo okoze bubi nnyo okumbuuza kwekyo ekintu kubanga aba nebimpisa bubi bambi anti nze kyammanyi therapy esooka mu bulamu bimpisa bubi kwe kwogera ku kintu ate era okyogera n'okifulumya ne bw'okifulumya ogenda kuyambirwawa wowe ogenda okufuna obuyambi bwakyo toyina wogenda kufuna buyambi bwakyo nedda olina kukkiriza embeera yonna eba ekutuuseeko n'okkiriza n'ogaa nti Allah kyekino kiyangerera bw'okkiriza nti Allahu tabaraka wa taala bw'atyo bwe yakugerera embeera oba mugumiikiriza na buli kintu kyonna ekikutuukako okitegedde so okulambulula kwakyo tekijjaawo mbeera gy'oba oyitamu kuba kakati tekirina wekigenda kuyambira madiina tekirina wekiyambira madiina nedda naye nga yenze
nina ennyimba empya oluyimba lwange olupya baluyita oluyimba olupya lwentera okuba oluusi okuyimbayimbamu nyimbayimbamuko otogerako okubivulu n'oyimbamu naye ng'oluyimba lupya lwentera okuba nga nyimbayimbamu baluyita omuwandiisi guno omutima lupapula lupya ne wabeerawo oluyimba olulala baluyita ekisulo zizo ennyimba ndowooza zinyina empya otera okufuna ku bivulu nebakuyita nogamba nebakuyita nti jangu oyimbemu osobola okugenda n'oyimba bw'oba nga Allah akuteeseteese oba nga ofunye obusobozi obugenda okuyimba osobola okugenda n'oyimba. Tunyumya kujja ku mbeera eri eyaleeta okubeera nga obutambi bwatambula nga oyokya kasooli. Embeera eyo lwaki ekintu kyo nkyewaze n'okizza lwaki? Balina sinaba kikoonako. Okikonyeeko wakikonyeeko mu kusooka n'oddamu n'okikonako omulundi ogwokubiri lwaki? Lwaki aganya okunzijukiza ebintu ebyemabega? Amanyi lwaki? Ofunamu mu kulumwa kwange. Nedda jati omuntu asobola okubeera eyo ng'ali mu mbeera gye walimukko emabegako naye nga tamanyi nti embeera esobola okukyuka ate naddako mu mbeera essaawa zino gy'olimu. Kwe kyoba osooka okumanya embeera ekyuka. Nina oluyimba bwe nduyimba nange mwennyini nkaaba naye nga oluyimba lugamba nti ebibimba bika naye ensi ekyuka ffenna twali bakozi ew'omugagga gwe ne weegula amaganzi ffenna n'otwawukanya kaba kugoba ogende naawe oyige nti okusula mu ssabo tekikufuula mandwa ani ataakulaba gundi naawe olimba weewanikanga empungu teryabire naye ensi ekyuka oluyimba nugamba ensi ekyuka bye wakolanga banno kabikuddire ensi ekyuka asiga sereeta kungulakawo naye nze omuntu yenna agezaako okuba nti ansindika mu embeera eyo agezaako okuba nga ansindika mu mbeera eyo namukwasa Allahu tabaraka wataala yekka yasobola okumpanguza embeera yonna gye mba ndimu. Gwe omuntu wa bulijjo toyina kyosobola kumpanguza. Oluyimba luno nkiza kyuka gwe waluwandiika oluyimba olwo lwaki bamubuuza nti nze naluwandiika? Kuliko ekibuuzo ekirala nga maze okufuna. Ogamba nti no nze naluwandiika lwaki okimbuuza? Nenkubuuza, is it a true story? Anti oli akatundu akagamba oli akugulako olutalo nga mwenna mupangisa gy'oli bw'ali basenguka aligenda n'eddinisa tukola ku leediyo y'emu ekikuwalanya muno kyeki bw'oli bagga ogivaako oligenda n'ewaya omusana bwe gwaka manya osuubira n'ekikome enkuba bw'etonnyanga manya osuubira n'akasana oyo jjajja w'abaana yayogera ensi emusunga ennyimba zayimba. Tambuuza ekibuuzo Ajati sakala kukusima akayimba nze munaye nkuwa akayimba nenkuwa akayimba kitegeeza nti byonna mba mbizingidde omwo omulundi gumu bw'oba olina kunoonyereza sakala kusimasima nnyo naye of course essaawa zino okusinziira nga mbeera gy'olimu mukama wammwe omukyala omwinako obuzibu ate muyinako obuzibu like kiniganga we nabeera wano nempasa omukyala ne twawukana neŋŋamba namusonyiwa naye muyinako obuzibu yaba yantuusa ku kino oba yeyanyonoonera obulamu
manyi tumanyi okwejjusa by the way oya mu relationship emyaka 2 ena muga wanyononera obulamu wanyononera emyaka gyange sina buzibu na muntu era nsaba Allah amumalire sina buzibu bonna na muntu sina buzibu bonna na muntu nze we mwali mu revival by then obanno kyabawuliza ya mwali ngayo nga umaru mwanje umaru badde ebiseera ebyo nali muwulizaako naye ndudde bambi nga sikyamuwuliza naye sikyamuwuliza Asani Asani yaja luvannyuma naye era naye sikyamuwuliza sibawuliza abo tugambe nti wajja eno neweekweka abantu bonna kuba mazima omuntu okuva eri najja eno abanga yeetaaga peace of mind nagakansoke nesonyiwa abantu mbeereko mu society empya ng'omuntu agenda kundaba nga tamanyi nnyo ntambuza obulamu anti kati ebanzize mu society empya oba ndiruddawa era munnoonya kati awo sirina wengambira nti ngenda kutereeza obulamu ate obulamu mbutereeza nti obulamu mpozi ndi mutereeza Allah nzijuludde anti kisinziira aja ati ffe nga ffe sobola okukwata emitwalo etaano nga kateke emmotoka kononyeko aja ati naye waliwo omuntu nga tajja kikola nga ye tugeze oli mu makindi omwo akoleko ku papaazi ajje bakuŋŋaane nga mukaaga naja ati oli oti ayo nga wakyuka ate leka abantu bwe batyo kati nkole ntyawo oba noleke mbuuzizza nti mu kujja eno wasalawo kwesonyiwa ku bantu beeremu obulamu nga temuli bantu bali abakumanya ennyo si kyekyo nakugambye nti subhanallah ng'ogenda kubeera wakujjukiza nakugambye nti Allahu tabaraka wa taala wonna waba akutadde okubeera woba olina okubeera so si ggwe nti osobola okugenda gwe woyagala okugenda buli wantu wonna gwe tolina buyinza busobola kwetwala wantu wabula Katonda asobola okusiimira agamba simidde ekigoogwa gendako ekigoogwa ogenda ekigoogwa nobeerako eyo oleka wabakaluubiriza muyise mutya mu lugendo lubayisiza wantu siwala naye endagirira yange yebadde enfu oba mwe mufunyemu emitwe gy'emikalu kubanga wala ate ng'onaŋŋamba kkirira bagambye okukkirira onaŋŋamba yambuka obuuza wa boda agamba waawo gamba naye kasita tutegeddewo ekirungi kasita mumaze nomutegeera yaba bwatyo ndowooza bwaba atugeredde singa omuntu ajanaga yangu nkuteekemu ssente tweyongere mu maaso n'okuyimba osobola okukkiriza sooka olindeko akabuuzo ako ogenda kimbuuza kakati nsaba Allahu tabaraka wa taala nga sikyogera nkyoba nti nina ekintu kye neetaaga oba nina kyenjagala wabula nkyogera bwegezi nkugamba bugambi nti maama munange webale nnyo okusinziira ku mbeera yonna gye wasobola okuba nti ondabirira mwaka akaseera nsaba nnyo Allah akumalire buli kintu kyonna kye weetaaga kuba nze sirina kyensobola kuwa wabula okujjako okwebaza buli kimu kyonna kye wasobola okuba nti onkolera era nensaba Allah akumalire buli nsonga yo yonna kye weetaaga
akikwe. Naam. Obadde ombuuza ki? Badde ngamba nti singa omuntu ajja n'agamba nti kuteekamu akasente nkola kusayininga oyimbe. Mbuuza kibuuzo. Maama gwenjogerako omutegedde. Magenda kikubuuza oba nti gwali badozizza ku kibuuzo kiri kyamadde nkubuuzizza. Omukadde omukyala. Omukyala oyo eyanzijanjaba nga ndi mulwadde. Mukyala ki? Omumanyi. Nze obwongo bwange. Omumanyi. Obwongo bwange. Omumanyi era sisobola kumwatula naye omumanyi. Wangi? Omumanyi. Naye Mukama muwe omukisa ayinza okuba nga naye yeetegedde. Ate teyinza okuba kyowulira kyoyetaaga naye nga okusiima kwange ekyo kyennyini kyenjagala okwogera. Neebaza omukyala Mama Fiina nti yannyamba nnyo, yandabye ogeza ebintu bino biveemu kati nkolagana n'oli gwe biveemu mbivuddemu. Yannyamba, yanzijanjaba, yakola buli kimu. Naye Allahu tabaraka wa taala ye musasuzi asinga, ye musasuzi yekka asinga era asobola okusasula omuwendo omungi ennyo okusinziira ku ndabirira gye wandabirira. Naye yennyini Allah ng'akyataddewo ekisa kye n'obukuumi bwe gye ndi n'ondabirira. Nsaba Allah akuwe baraka, akuwe ekisinga obulungi. Amiina. Kyali nange mutumiddeko yeebale kuyamba kubeera maama waffe ffenna kuba nange ndabiridde. Akulabiridde ng'oba tomumanyi. Kati nze mba nsobola okulowooza nti nedda nsobola okulowooza nti waliyo omulala kati nga nze njagala kufuna kyeva eri ggwe. Allah nannyini buyinza saasiranga abaddu bo. Ebyaddala ajja tyolaba osobola kuba nga olinayo omuntu omulala ate nze nendowooza ono kumba ati waliyo omulala naye nange mutumiddeko yafuuka maama wange ebyaddala. Amiina. Era Mukama amutuweera omukisa. Amiina ya Rabbi. So ajja ati ku nsonga eri ey'okuyimba tulaba abayimbi babyenjalo namusayininga nafuna manager. Omuntu bajja n'agamba nti ajja tubujja omunoonya sobola omuteekamu akasente naddamu n'ayimba. Eddiini ya Rabbi Mungu. Eddiini ennuma. Eddiini. Ekitegeeza kati obulamu otambuliza nnyo ku ddiini. Eddiini. Nsaba nnyo Allah ammalire ku ddiini. Naye ng'okuyimba yimba. Mukyala muyimbi era nsobola okuyimba. Kubanga mwenzija akasente yimbaawo. Nga ekitegeeza waliwo ebifo ebimu byotasobola kuyimbamu. Nga kiriwo. Ng'amabaala wali bivulungu ebyo. Omulimu. Kino njagala obeerewo nga okikootinze bulungi nti omulimu ogwaffe ogenda n'oyimba oyimbya mu tayimu entuufu bw'omaliriza bulungi n'ovaawo ate bakuyita mu kaseera akatuufu kuba bamanyi nze siyingira mabaala era bagenda okumpita nga akaseera keeko kennyini kakutontoma bwe mmaliriza nenzirayo kookada nodda ekigoogwa. Olamba bulijjo obutambuzi otya eno gy'oli okera ku makya n'ogendako mu nnimiro n'olimako olamba bulijjo obutambula butya? Mutambuzanga mu mbeera yonna bw'erina okutambula. Nze sisobola kugamba nti obulamu butambuza bwe nti oba bwe nti. Nannyini buyinza yasinga okumanya engeri gye ntambuzaamu obulamu sinze. Mu bulamu bw'oyiseemu waliwo abantu ab'enkizo
ng'oggyeko no gwe weeyanzizza abantu abakubeererawo nga tosobola kukowa kubeebaza. Kyemmanyira mwe muli n'omusumba waffe Mukama mumuze mirembe. Abantu abo tusobola okubatumirako. Tukolaki? Okubatumirako nga nti nali mubeera bweti muntu wese ajja kulabira muntu bwati anyamba bwati nga tubali tunyuma nga nti musumba yali ku promotion era nakupromotinga nakulaga buli kimu nakulaga ensi kyokka ekyomukisa omubi Mukama namutwala. Birungi kyoyogera ku musumba waffe oyo like kale birungi byojjukira ku musumba. Oyagala njogera ebirungi byenzijukira ku musumba? Soke birungi ngamba oyagala njogere ku birungi. Ebirungi bwe yantwalanga mu situdiyo yabeeranga wali ng'ayimiridde nimba neebakamuko bwati n'azuukuka n'ajja gye nyimbira n'aŋŋamba yimba ayina engeri gye yakolangamu ebintu bye yimba yongeramu eddoboozi geza mu ddoboozi bw'oba oyimba geza mu ddoboozi yimba nga eddoboozi olugeza fuba okulaba nga eddoboozi liwulira kwegamba noba ne Bible nga bwe tuba tugenda okuyimba oba tugenda mu situdiyo ng'agula ebintu ebyokulya gwe buli kintu kyonna ky'omanyi nti kirungi amugenda nakyo ng'akigula ekiba mu mmotoka kwegamba ne mubanga muyina otunula butunuzi ku bino ebyokulya bye mwaze nabyo n'ofuna Bible oba nyina okuyimba nze okitegedde kale bambi Allah mumuze mulembe. Etegeeza kati woddayo mu studio moment era esobola okuddira n'ojjukira kuba waliwo embeera wootuuka n'oddayo mu studio nga n'amazzi og'okunywa katolinaawo odda moment eri neekomawo. Kisoboka okuba nti okiwulira nekijja naye yeye enteekateeka nga bw'aba akiteeseteese gwe tulina buyinza busobola kuba nga bujjawo kikyaba ateeseteese. Mu bulamu bwe bamala ne musumba moment kijojjukira oba kigambo kikyojjukira kyeyakugamba n'onyiiga nnyo ate oba oliyawo nga kabona obudde olaba nga yali mutuufu. Ega naawe ebigambo byaŋŋamba yayogerenga ebigambo bingi. Yaŋŋamba nti si buli akusekera nti aba akwagaliza. Naŋŋamba nti bw'obanga ogenza okuyimba si kugaana bugaanyi kuyimba naye njagala ogende ne banno kuba kati ssaawa zino luno oluyimba bandi yonna bwesituka toyisibwamu maaso eri bw'otuuka ng'ogenze kuyimba abantu bali balina engeri gye bakutwala nti oli wanjawulo era oli w'amaanyi naye gwe bw'onaaba ng'oyagala emitwalo oyagala gwe buli kantu konna okezze obe nga gwe ogenda wekka bano kitegedde ekyo yakiŋŋambako yakiŋŋamba n'ekirala naŋŋamba
nti omuntu yenna asobola okujja nga golooza nti akwagaliza naye nga y'omu ku bantu abatakwagaliza. Kituufu. Yeah. Kituufu. So buli w'obijjukira. Biruma. Birumira nno ddala. Birumira ddala. Kati nonze nkubuulira amazima. Sisobola na sisobola kugenda wali. Ewali gundiye. Charge. Courage. Nzino mbadde mayinte ofunayo corona kuno ku charge. Nedda. Si kugamba nti saagala. Naye embeera bw'otuuka wali olabira ddala olaba embeera nene nnyo zijja nnyo nfuukira mbeera ddala ng'omuntu nedda sisobola era mutabani wange oba munnange Musumba nsaba onsonyiwe kubanga oyinza okuba olaba n'olowooza oba nyinza okuba nga saagala bwagazi kuba abantu bonna abalala bajja naye nze nkyali tortured mu bwongo nnyo era sisobola era nsaba Allah amalire. Musumba we yafiira already wali wavaayo memory strong memories kizolina ezosukulite kubanze mba mmanyi nti bano ate abaaliwo mu kaseera kwe balina okutochalingibwa ennyo memories ziba nnyingi nnyo. Buli muntu alina okwagala kwe. Buli muntu yenna alina okwagala kwe. Nze nali mutwala nga kitange nali mutwala mu mbeera ey'enjawulo ennyo kubanga ye yali andaze ensi nti abantu bonna baalinga basobola okitwala nti kinene oba kitono gye bali naye nze ku sayidi eyange kyalinga kinene nga sisobola kumala gagamba nti nkiveeko oba nkiveemu. Jati. Wogenda ku stage n'oyimba akayimba kabibuuza memories tezidda kale nyimba zonna zo mwali recordinga naye nga kimanya abantu era basinga kwagala bibuuza nodda ku stage ne balanga awo nojja n'oyimba bibuuza. Kakati sisobola naye bwe kyoba osooka okumanya nti wabaawo embeera oguma ogamba nedda kanyimbe. Yes. Anyway, kwasi bifa media tuguse ensonga tulina Ajati Madina. Ajati Madina esaawa zino omuntu abanga akunoonya ayagala kuwa ku business akufuna ati omuntu nga akunoonya nga yalagadde okuwa business oba nti jangu nnyimbireko ku mukolo gwange ninayo omukolo jangu nnyimbireko alina kufuna ati ekyo nga kinene ya Rabbi. Olina kunoonyeza ku ssimu tubawe ennamba tujabasomera nkitiddemu ne ku TikTok era gyeri TikTok yange kweri Ajati Madina enamba gyeri osobola okuginoonyayo onkubira. So anonya nena Ajati Madina oyinza okuba nga olinayo omukolo oyinza okuba nga wali mukwano we kuba mu mbeera otubeera mu mbeera ennungi bane mikwano mingi ennyo naye kati tewakyali kyagenda ekitegeeza obeera notafunayo yadda kupira kukasimu nti kubuuza nga mukwano gwe wadda tugeze nga
omuntu nga onobeera ambeera omuntu yenna ate tobanenya tebalina kye banzijjako omuntu yenna kunoonya alina kyakujjako nze toyina kyonzo tebalina kye banzijjako omuntu yenna nga talina kyakujjako aba tasobola kuba nti akunoonya ekitegeeza tobanenya gwe nga gwe ate kati mbanenyeza ekibanzijjako obanenyeza oba n'emikwano gyo ati sawa zino nina mukwano gwange bumala oba Canada tugeze embeera nenkuba nenzira mu kyalo so ganeyo twalyanga wamu twadigidanga wamu naye lwaki tebanoonyako omuntu yenna oluusi omuntu atera kati okufunayo sho nankubirako bambi nankubirako nagamba Madiina jangu tugende tunoonye tuwenjeyokko bamuyita Salongo Siraje wa mukono yes oyankubira ankubirako nangaba Madiina jangu tugende tunoonye emusumbu wa mwawo yakola ekivulukule kati ava ekyasuula n'ebitooke yakuba lugogo nagifuula akagogo bakube Salongo ogunomanyi tugono maka tategeseeyo kivu bayuzeyuze naffe tebatuwa tumanyi nti buli mwaka agenda tutegekangayo kuriketi bumba mumalire ya Rabbi ajja kutegeka insha Allah ono guweddeko ajja kutegeka ndowooza ogujja namunoonyako kaawo naye yandoza ne management nga nkambwemu tebakkiriza tebampaamu tebakuwa kati nze olaba management yange yetabaddeewo kyova olaba nti ozenga bw'oyagala nondaba naye bw'olisanga nga management enywedde olowooza ogenda kumpita wansi ali bize ate kati yagenze eno tukubireko enkya n'okuba nga tebakwata owedde bwoba kati bwosembayo boweereza abo abaali mikwano gyo mu kaseera kati kali naye nga kati tebaliibwo nababuulidde dda nabagambye dda naye nsaba Allah nanyini buyinza atumalire ffenna buli muntu yenna amuwa ekyasinga okwagala era nsaba Allah atugondeze embeera eno embeera gye tuyitamu osanga abantu bandyagadde ennyo okujja okundaba naye oluusi nga nabo tebayimiridde kituufu okitegeera naye Allah nannyini buyinza bw'abaawo asobola okuba nga agonzagonza oba atemaatema mu buli mbeera kituufu naye banga buli kimu kyonna kiyitawo nga bwe kirina okuyitawo mu bulamu tubeera mu bulamu obulungi tuba n'abalabe tukuliyetinga emikwano emirungi tukuliyetinga n'abalabe baffe abamu tubeera tubamanyi era nga tubalaba tutambula nabo ate abamu tuba tetubamanyi bwebaka gye baweereza abantu abaliyo nga balabe bo bootamanyi ne boomanyi mu kaseera kaliwo babeerera obulungi nga balabe bo n'akaseera kano wooli gwe mulabe wange asooka kati nze nkugambe kikubaabunaye kati nze nkole ebyaddala mbadde nsaagamuko naye nze nsaba Allah nannyini buyinza buli muntu yenna amanyi nti tonjagala ate nze nkwagala nnyo era nensaba Allah nannyini buyinza nti akuwe ekyo kyennyini kyowulira nga kyoyagala akikuwe kikubukale obeere bulungi obe nga tolina mutawaana nsaba Allah akugondeze embeera nze sirina muntu yenna asobola kugamba nti ate Madiina ate ono mulabe wange anti omulabe si gwa creating abalabe ate ddala abakyala Katonda yamanyi ate Katonda yaleeta era yatwala kituufu yaleeta yatwala ate nga akasembayo ki kyolifa teweerabidde
era naye musajja gwe okimanyi nti nkwewala wano nzire eno n'ofuba okulaba nga noonya kikyolifa teweerabidde era ani yakikutuusaako tuggalewo ewanange ebadde ojja kunsesa kyendifa seerabidde naneyewumalo nedda kyendifa seerabidde kwe kubeera nti abantu bonna abanjagalanga abaafuulanga nti Madiina wanjawulo era Madiina tumwagala nnyo biki naye nga kati ssaawa zaakakati osobola n'okunoonya omuntu at least akukubireyo akasimu nga teri muntu akola ki akukubira kasimu kyekyo kyendifa seerabidde ngamba yi Mukama Katonda wange kiki kyendifa seerabidde bavugira aliwo awo embeera ebeekalubi nali mutuufu wala yobeera bulamu obulungi ng'amasimu gaba gavugawula n'embeera ekwata esimu n'ogikyajinga netiwaaka ng'ejjudde olunaku ne luggwako temyadda kkumi naye nga si kyekyo gwe kyosuubira omuntu waddembe okukola buli kimu kyonna kyaba ayagala kituufu naam okay osobola okutumirako ku bantu abakubeereddewo mu mbeera eno omukyalo oyo bambi oyo maama mutumira nnyo era nsaba nnyo Allah kumalire nentumira abantu bonna abayisiraamu nti mbaagala nnyo njagala eddiini busiraamu ya Rabbi Mungu nga bwe neeyagala nensembyayo ekigambo kino neŋŋamba abantu mwenna nti mukwate ambuleera mukwate fulaga y'eggwanga mukakuume mukalonde mukabanje mbaagala nnyo mu linnya lya Allahu tabaraka wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'abantu mwenna abagezaako okubanga bannyamba mwenna abanyamba mwenna biseera bye nabeerera ennyo nga ndi mulwadde nnyo nga ndi mu buzibu obw'amaanyi ennyo buli muntu yenna eyakwata kyayina n'akimpa nsaba Allahu tabaraka wa taala amubalire. Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sosobola kuva nga tompadde ku kapera kakayimba kabibuuza kayimba ako twali eyo bujuko kati anti bwonsaba akapera mba ngenda kuyimbira omuwandiisi nkuyimbira ekisulo nzigazayo obubuuza sirina buzibu. Omuwandiisi guno mutima lupapula lupya sumulula kacupa kolero dia ebyobugagga bye nnina bibyo ani nze gwofunye lupapula okutali biwandiiko kakana gye yakalamu otandika okuwandiika nfunye ekisulo omutali bulumi mwenaawummuliranga ngamba ow'omukwana alimu essanyu lyange eritalikoma ali sofuti bambi amanyi omukwano mmere ya mubiri gwange siryenga mucha wimba nolo lunoonya vidiyo sina vidiyo mmere ya mubiri gwange siryenga mukyalo gye nasuliriranga nze buli lunaku bibuuza buli kyendaba kibuuza walaga wa mukwano ndabye nze olujja lwa wano lubuuza yalagawo ebigere byo. Birako ebibuuzo bingi naye kambireke bibuuze bw'oba okyalinawo obudde. Oluyimba lwayo lutegeeza ki? tugusenze bagamba kama batukumire bane tuyanziza nnyo tukuwa moment ene ennungi bweti ntunyumya bukoko naawe tuyanziza nnyo tuyanze tumanyi ssanyu lyempulidda jati nga nkulabyeko ebyaddala obeera eno oyagala omuntu nga nasinga mu miitingako
Amin ya Rabbi. Kyamukusoma olungi ku meetings eko. Bali naawe kujja nonkyalirako ku bakiyita SB4. Ku SB4 media nojja nonoonyaako nojja nombuuzaako. Nebaza Allah tabaraka wa taala nzaani. Nange nzaani gwokkiriza. Kakati nsaba Allah akkirize kalonde kakuume kabanje. Ensonga eyo nkulu nnyo mbeere bulungi mwera. Bassebo ne bannyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuuse okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gw'odiiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Owaye ngende wano ku kampani webasolooza ssente zange ez'abapangisa kufuna kasente gibereko ssebo kale nyabo kampani yasolozanga amayumba yalagawa baavaawo dda naye buli alinaku kino abantu bakozesa Wamato Estates Management. wangi waawe nnyabo katubanjulire wa Mato Estates Management abasangibwa Nateete Makai Road ku roundabout ya Mwana Mugimu basobola okuddabiriza ennyumba zo basobola okusololeza abapangisa toddamu na kwemenyera abapangisa abatasasula mu budde ate gwe ayagala okuzimba essimu okuba ku zino wammanga wamma ssebo bakakase fe aba Wamato Estates Management Uganda Limited bw'okolagana naffe tugenda kwejjusa wa Mato Estates Management